Ssemujju Nganda avuddeyo n'akuritisayizinga Bobi Wine engeri gy'ahandolingamu ebyobufuzi mu ggwanga, era n'agamba nti Bobi Wine akoze kyamaanyi nnyo okuba nti abuildinga brand but not an institution. Yabuildinga brand nga Bobi Wine naye si institution oba political party okuba nti asobola gibuildinga. Kitegeeza tasobola. N'agamba nti Bobi Wine nga ye talina managerial skills, tasobola kumanaginga political party. At the same time tasobola kumanaginga kubeera mukulembeze wa ggwanga. Era eyo capability eyo ye nga ye tagimulabamu. N'amaliza ng'era agamba nti ku bimu ebigambo Bobi Wine bye yakozesa byebyo gamba nti bikwase Kyagulanyi. Kitegeeza promises ze zirabika zaamulema nga bwe yagamba nti bikwase Kyagulanyi ng'ate tasobola bidelivaringa. However, tugenda kumuwuliriza then tumalirize tunnyonnyoke tusooke tumanye Ssemujju Nganda yaani. Yali journalist, yava mu mawulire n'alyoka ajja mu byobufuzi. Bwe yatuuka mu byobufuzi ne bamu appreciate nga tebaabuuza experience ye no mu byobufuzi no, wabula bamu appreciatinga n'afuuka member of parliament. Bwe yafuuka member of parliament okumala emyaka 15 ng'ali mu parliament. Essaawa zino yavuddeyo mu parliament ali muntu wa bulijjo. Kitege after 15 years. After 15 years ng'ali mu kibiina kya FDC, yali mu kibiina kya FDC, FDC nesasika ne bayingira mu kibiina ne bakola ekibiina ekirala kya PFF ekirwa essaawa zino. From FDC brand eyaliwo mu politics yali Dr. Kizza Besigye, one of the most respected opposition figure mu ggwanga Uganda. Bwe bava mu FDC, FDC bwe yagezaako okubaako omuntu omulala gweteekawo nga politician oba asobola obeera nga flag bearer ow'ekibiina ekyo n'okuba nti akontestinga ku bwa president, FDC we yaggwawo. Talking about FDC now. Then FDC yalina okusasika n'evaamu ebibinja bibiri. Ekibinja ng'ekya FDC ne kisigalayo, then ne wabeerawo ne PFF. Era PFF n'ebanga restituted e Katonga, ate nga FDC restituted e Najjanankumbi. PFF e Katonga kulembeze yaliyo yali Dr. Kizza Besigye. Era abalala tewali muntu yali abalabyewo nga bo abakulembeze. Not at all. Not even Ssemujju Nganda himself. Kubanga lyabadde mu parliament. FDC awo yakoma otegeerekeka ne tugyerabira nti nayo existinga. PFF erina vibrant politician amanyikiddwa ng'era ye Dr. Kizza Besigye. Ne batuuka ne bamukwata. PFF we bamukwata paka essaawa zino ali mu kkomera musajja wattu. Ebbanga lyamaze mu kkomera, amazima ga Katonda, PFF yalema n'okuteekawo omukulembeze asobola ogikwatira bendera mu kalulu ka 2026. Yalemwa okuteekawo omukulembeze asobola ogikwatira bendera mu 2026. We are looking at someone agezaako criticizinga ng'asinziira ku brand ne institution. Then ne managerial skills ezikwatagana ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Okitegeera. But katusooka tuwulira ku bigambo bya Ssemujju Nganda. Eyo just yabadde brief explanation. Tuwulize ebigambo bye. Gezeeko okudigestinga ebintu bye. For Parliament 2011, he used to facilitate my team that we are moving in Magira. That time I was MP for Kyadondo East. So he's made his contribution. And his rise to even become the main opposition presidential candidate, I think must also have surprised him. It's not something that I think he prepared himself. One time we get arrested during the age limit remove. We were put in the same van. I was with him, Alan Sewanyana, Odongo Oto, Sechikubo, Gerard Karuhanga, Oguzuli, driven to Nagarama. One group was left in Chira. On our way to Nagarama, we stopped
near that residence of former Vice President Specioza Wandera Kazibu. They had locked the vehicle, he couldn't breathe. And he said during his campaign that brought him in parliament, he had said, Bikwase Kyagulanyi. And he said, I didn't know these things are going to be like this. Tough. So he's made his contribution, but from his background, he doesn't have capacity to construct a political party in the real sense. Tutandikirawo agamba nti bamala okuva mu time y'okuba nti ali member of parliament yagezaako okuba nti amunoonyeza support akitegeera era babakwatako bwe babakwata ne babeera mu kanyigo kavaani mwe babateeka naye n'alaba ebintu nga bwe byali bikaluba era naye n'ayagala amujjukize endowooza n'agezaako ye okukirowooza muli nti bwe yali akuba campaign na buli kimu okufuuka member of parliament yabagamba mu Bikwase Kyagulanyi wano ng'alinga ategeeza okugamba nti kitegeeza bino osobola biyitamu however tough it is lwaki because wagamba ababikwase kitegeeza bw'aba bisobola okuba maybe byamulema abeera teyatuukiriza ekyo kyennyini kye yali agambye abantu right. Honorable Ssemujju Nganda ebigambo byennyini FDC bye baakozesanga kwaliko defiance, kwaliko ebigambo walk to work, kwaliko ebigambo by'okwerayiza. Yes, Dr. Kizza Besigye yeerayizaako ko naye obukulembeze bwe yeerayiza what happened? Did we get services kubanga yamala okwerayiza? No. Kye ekyakyukawo ng'amaze okwerayiza? Definitely nothing. Eggwanga lyasigala litambula? Yes. Are those the broken promises? Oba they are not? They are. Naye we don't hold them accountable. Kubanga tukimanyi waliwo ebiremesa, omusango si gwabwe. Wabula gavumenti already eri mu buyinza ejja kusabotaginga ebyo byonna byonna ebirowoolezebwa okukolebwa mu opposition. Kubanga lwaki nayo yeholding okuba nti y'amaanyi. Kitegeeza bw'onenya omuntu omutono ali mu kukolera mu kinene then naawe kennyini oba oteekeddwa okwenenya because nammwe mwalinga mukolera mu kintu ekinene nga muli batono naye tewali kye mwakola. To be honest, tewaliwo kye mwatuukiriza. Lwaki? Because obusobozi mwali namwe temubuyina. Situation NUP Bobi Wine na biki bye ba facing the same things namwe mwabi facing emyaka miyitirivu nga muli mu opposition. Emyaka miyitirivu mwabi facing nga we muli but mwerabira mangu. Oba sekyo like you're good at criticizing others nga mwete mwetunuddemu twesaasire tugende ku kirala. And usually the supporters in Uganda even make things worse. I saw that in FDC. That people thought Besigye should be bigger than FDC. As long as Besigye is there, it doesn't matter whether you've institutionalized and built a stronger party. And one time I had a fight with them because I kept saying and giving examples when I was heading Montu's campaign. I consume services of MTN, Airtel and others. I don't know who the CEOs are. They have concentrated on building brands than on building themselves. In Uganda, I think Bobi Wine, he has concentrated on building himself more than building an institution that will have a lasting impact. And that's why his absence can easily be felt. That's a war I fought in FDC, and I told the people, yes, Besigye is a human being. There will be a day when exactly. Besigye is not. Awo wennyini Bobi Wine concentrating okuba nti yezimbanga brand than building an institution. Who was Bobi Wine? Bobi Wine himself mu kujja mu byobufuzi, he was a brand. He has not even concentrated on building himself as a brand, not at all. He was a brand, Bobi Wine, as a musician. Era kiki yali atunda music.
ekintu kye yali atunda music era yalinga brand ambassador w'ebitongole eby'enjawulo okitegeera companies ez'enjawulo he himself as a brand okitegeera so ekya politics tekimuzimbye kufuuka brand not at all. We should agree on this. However, ensobi endala maybe gy'okozeemu kwe kuba nti okompeyaringa ebitongole nga MTN n'ebitongole ebirala to a political party. No, you can't compare that. Toyinza comparinga political party n'ogamba nti you consume the services of MTN but tomanyi banyini MTN. Okitegeera tomanyi bakulu ba MTN but you consume the services era toyagala kumanya bibakwatako because services zikutuukako. Yes, lwaki? Because the other one is a company. Okitegeera company etaliiko muntu ayinza teekawo maanyi kugirwanyisa. Company eri mu open market economy eri mu kukompitinga favorably mu ggwanga lyattu nga tewali omuntu agenda gikompinga kugisuula wansi ng'amaanyi ge gonna agaconcentratinga kugisuula wansi. No. So kyewa comparinze kikyamu. This is a political party which is fought erwanyisibwa mu buli ango okuba nti esuulibwa. Nja kuwa example. Bobi Wine yakera ku makya n'akola School of Leadership. School of Leadership ebintu ne bajja ne babiwamba ne babikwata bena ne babitwala. Okitegeera n'abakulembeze bayo ne bagitwala. School of Leadership yali ekola ki? Yali ebuildinga bakulembeze. Okitegeera yali ebuildinga bakulembeze. Bobi Wine na buildinga political parties gundi na buildinga headquarters ez'enjawulo. Ebbanga lye mwamala mu FDC muine ekitebe kimu ate n'ekitebe mwalinga mu kirentinga. I don't know oba mwamala ne mukisasula. Okitegeera mwalina ekitebe kimu. The man mu bbanga ettono na building ekitebe nakavule. A buildings ekitebe eyiganga. A buildings ekitebe embarara. A buildings obutebe ebyenjawulo mu bbanga ettono ennyo. Okitegeera. But we are talking about a political party erwanyisibwa. Banaye twerabira mangu. To be honest, twerabira mangu. This is a political party eri mu kulwanyisibwa. Era ne FDC tuyina bye tutaginenyeza at all naddala ku bantu ffenna abali open minded. Tetubanenya lwa failures zammwe kubanga tumanyi nammwe mwalinga mulwanyisizibwa. We don't blame you for the failures because we are also fought. Mukolera mu environment eri harsh enzibu. Okitegeera nga eggwanga nga institutions za government zonna zitudde ku kubalwanyisa. Okitegeera. Yes, lwaki? Because tebaagala muveeyo mu thriving. Ekyo kitwala emirimu gyabwe. Ekyo kitwala kye bazimbidde okumala ebbanga. Ekyo kitwala ekyo kye baalwanirira. Okitegeera. So you pointing out an individual n'ogamba mbu n'omuteekako failures ezo zonna obeera you are just dishonest. To be honest, kiba tekikola. Tugende ewalala. That will have a lasting impact. And that's why his absence can easily be felt. That's a war I fought in FDC, and I told the people, yes, Besigye is a human being. There will be a day when Besigye is not there. We should concentrate our efforts on building an institution and not on building and glorifying individuals. But also you must understand, I mean, the truth should be said. Where was Bobi Wine maybe 7-10 years ago? What experience does he have to run the country? Nga agamba nti yensonga lwaki Bobi Wine obutabaawo bwe buwulikika. That's why his absence is felt. Yes. Toli mukyamu. Njagala ompointingireyo political party emu mu ggwanga neeyerudde mu buyinza okumala ebbanga nga nnyini yo bw'avaawo it can't be felt. Njagala ogimpe eri luddawa because n'atukulembera yennyini.
mwami his excellence omukulu his excellence president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye yennyini okuvaawo kwe kujja kubeera felt era kyova olaba nti kizibu n'okuba nti omujja mu buyinza lwaki because bakimanyi okuvaawo kwe tekusobola kuleka bintu byebimu until nga takinze time if ngaali mu bukulembeze bw'eggwanga essaawa zino emyaka 40 takkiriza kuvaawo kubanga amanyi okuvaawo kwe kugenda kulekawo ebintu bingi ayagala abeeko byatereeza okulaba nti okuvaawo kwe tetukuulikika kitegeera it is the reason lwaki akyalemedde mu buyinza ayagala building abantu bayagala okuleka mu buyinza era nammwe mwennyini mukiraba naye olaba essaazo tannabatuuka gamba nti kambubawe naye agezaako babuilding mpolampola nga babapulesinga ono bwamuteeka wano ono bwamuteeka wano then gwavaayo okunenya omuntu just ow'emyaka 7 mu politics oba olimba yes ogambye his absence eri felt definitely is Dr. Besigye's absence felt or no togera amazima okuvaawo kwa Dr. Kizza Besigye oba okubeera kwa Dr. Kizza Besigye mukomera kuwulikika tugamba amazima is it felt yes lwaki era kyekyaleetera n'okuba nti PFF teyina mukulembeze essaawa zino yayeesimbawo ku 2026 general elections teyaliiwo kitegeeza absence ye eri felt ffenna ababawagira bino ebintu tubiraba okitegeera presence ye eri felt kitegeeza what you're pointing out oli mutuufu 100% but under the circumstances etulimu nze kankuwulire mu ggwanga mwe tuli tetunnatuuka kubeera ku level ezimba institution because ne bwogezaako you can be fault eri abo nabo abaalema okuzimba institution okitegeera nti ne bwogezaako okuzimba institutions ezo because waliwo abaalema okuzizimba mu political parties abo ate nga b'amaanyi bajja kuzirwana because eyo competition gy'ogenda oteekawo egenda kuba different you're putting something unique kati buli bwoteekawo ekintu ekiri unique nga waliwo abantu abali powerful okusinga they will fight it okuba nti tekyeexistinga ekyo tukirabye kitegeera so let's be considerate on that do we agree tugende mu maaso mukuluse mujo nganda honorable waffe the videos but also you must understand I mean the truth should be said where was Bobi Wine maybe 7-10 years ago what experience does he have to run the country and to run a political party he's very popular he was eloquent and he easily won following but is he able to process that following into managerial capabilities? That I think I doubt, and I want to be truthful. I like him, we've met before, we may disagree in the politics, but I don't think he has capacity to process his popularity into, exactly. As I said, managerial capability. Era namaliza nga agamba nti popularity ya Bobi Wine tasobola gitaninga into managerial capabilities. Okitegeera nti era tasobola kuraninga kuba nti asobola okumanaginga obukulembeze bw'eggwanga. Of course oli mutuufu naye njagala tukujjukizeeyo ekintu kino nze nkujjukizeeyo ekintu kino ekitono nnyo tusuubirayo omuntu yatondebwanga mukulembeze abantu buli kimu ebintu ebisinga bayiga biyige kaabe President Museveni kaabaani buli kimu bayiga kiyige okitegeera kuwa example nti gwe kennyini honorable waffe wali journalist nga tonnaba kujja kubeera member of parliament abantu tebakubuuza capabilities zo not at all kuba nti osobola obwa member of parliament naye ebbanga woviridde mu parliament nga you are one of the best MPs betulina mu parliament naddala okuba nti pointing out to issues ez'amaanyi n'okuba nti gwe asinga n'okufuna omuzindaalo mu parliament okuba nti oyogera ku bintu akitegeera
naye ekyo tewakizimba like tewali yali akikusuubiramu ng'oli journalist katugambe, kubanga journalism n'okubeera politician byanjawulo, akitegeera, oba n'okubeera mu parliament byanjawulo, but you manage. Tugende ku Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi essaawa zino tugaane tukkirize bw'onaafuna obudde naye muwogereko nga leader opposition. Amaze mu parliament ebbanga kinga leader opposition, yali mu mawulire nga teri asuubira nti asobola okubeera ekyo kyali. Naye essaawa zino osobola ogamba nti y'omu ku bali ranked ku muntu asobola okuba nti atebolinga issues ez'amaanyi. Kyotaba teri muntu yali akimusuubiramu nti n'ebiseera bwe bamuterawo nga leader of opposition buli omu yamudiisinyaga atalina kyaso atasobola kuyimirira mu ngato za Honorable Mpuuga eyaliwo ebiseera ebyo. What happened? Kino kikulaga ki nti ebiseera ebisinga let's allow people to work mu positions ezo basobola okubeera ab'amaanyi, kuba tulina ekintu kye tulina nga framework mu ggwanga lyattu Uganda. Bobi Wine okikiriza nti yes experience tagiina eraninga bukulembeze, yes, but ye yennyini yekka yagenda okuba nti akola buli kimu. Kyekintu ekitondeddwawo abakulembeze abaliwo essaawa zino nti whereby buli kimu omuntu wa wansi addukira ku bakulembeze ba nkuntikko. Embuzi egudde mu kinnya, tusaba president atuyambe. Gundi ki sente tezituuse luddawa, tusaba president. Buli kimu ne muyita president. Lwaki? Because kugezaako kulaga nti muntu omu yasobola okutegeera buli kimu. Temukkiriza nti omuntu osobola okukwata obuyinza n'obeera mukulembeze naye n'odelegatinga powers zo eri abantu abalala okuba nti bazikumanejingira, nga you are there to supervise, to make sure that nti buli kimu kitambula nga bwe kiteekeddwa okutambula. Akitegere no hiring abantu ab'amaanyi. Tukimanyi bulungi abantu abasinga okubeera ne companies ez'amaanyi mu ggwanga si be the best managers, si be bantu abaali balina experience ey'amaanyi okubeera nti basobola okumanaginga companies ze balina. No, but they hired the best experts okusobola okuba nti bamanaginga positions ezo ze balina mu companies zaabwe. Hiring the best managers, best accountants, best what, okuba nti bamanagingira companies zaabwe ne ziba nga zitambula. Naye ng'oluusi abamu baba tebaasoma kigenze wala. Nkugirayo kifaananyi ki nti tetulowooza nti Bobi Wine yabadde agenda okwetika obukulembeze ku mutwe nga buli kimu yateekeddwa okukisalawo. No, gwe kennyini oli omu ku bali mu ggwanga abamanyi. Kitegeeza wandibadde of use, wandibadde naawe weetaagibwa. Abaliwo mu ssaawa zino bayitirivu n'abali mu gavumenti naki abasobola okuba nti bahandolinga issues ezo mu mitendera egy'enjawulo. Kitegeeza basobola okubeera hired, basobola okukola emirimu egyo. Let us try to be honest. Tubeereko honesty. Because you see, as much as you criticize one person, ojja kwekanga naawe kikuliiramu. Lwaki? Because mwenda muli mu situation whereby no one can perform anything because of a situation esobola okuba nti eriwo. And we don't blame anybody. Era omuntu yenna akeera ku makya n'aba blaminga. Nammwe kennyini omuntu akeera ku makya n'aba blaminga aba talaba bigenda mu maaso. Naye omuntu ali honest alaba situation gye mukoleramu, obugubi bwe mukoleramu. Buli political party opposition tulaba obugubi, naddala eyo negezaako okubeera serious, tulaba obugubi mwe bukolera. So naye bwe tubanga ffe abawagizi tulaba obugubi mwe mukolera, naye ng'ate mwe abaleadinga political parties ezo oba nammwe abakulembeze mu political parties ezo ng'ate mukuba mu bannammwe temulaba buzibu bannammwe bwe bayitamu, then mubeera bakyamu. Okitegeera? Muyinza obutabeera katugambe completely bakyamu, but mubeera dishonest, muba temutunulidde ensonga na bwenkanya. But all in all ffe tubaagala nnyo, zonna position zammwe ze muholdinga. However tujja kuba tutunula naffe mu nsonga zammwe, naffe tuwe opinion zaffe nga ffe abantu, because ffe tubalonda
ate ffe tubalabidde ebbanga nga mulwanagana n'ebyobufuzi. We see and we can judge. Kitegeera. Yes, but all in all, please subscribe on this channel. May God bless you.